mu mawulire agakagwawo breaking news gano nago nga si malungi eri gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni bwe tutegeddeko nti eggwanga erya America lizzeemu ne lifulumya buto lisiti empya eyagamu ku mawanga agateekeddwako kye tuyita travel ban oba envumbo okubeera nga tegakkirizibwa kubeera nga balinnya ekigere kyabwe mu ggwanga erya United States of America. Gye buvuddeko obadde ng'owulira travel ban ezibadde nga ziteekebwawo, ezimu ku ezo ezize ziteekebwawo eggwanga lya Uganda libadde terifulumira ku lisiti eyo. Kati we twogerera eggwanga lino nalyo lyerimu kwaga amawanga naddala agava ku lukalu lwa Africa agagattiddwa ku mawanga amalala nga we twogerera bagenda kubanga kizibu nnyo okubeera ng'oddamu okubalaba nga basaalimbira mu ggwanga erya United States of America oluvannyuma lwa travel ban eziteekeddwawo buto ate eggwanga erya United States of America. Nga bwe ngenda okusomera era nga bwe njagala obeere nga ate owuliriza mu kiwandiiko, amawanga nno gawerera ddala. Amawanga kumpi 25 n'okusoba agava ku lukalu lwa Africa geega gateekeddwa ku lukalu olupya olw'amawanga gateekeddwako kye tuyita travel ban okubeera nga tebakkirizibwa kubeera nga bayingira eggwanga erya United States of America era nga visa zaabwe ziba za kubaweebwa zijja kubeerako ebibuuza bingi nnyo. Obukulembeze bw'eggwanga erya America wansi w'omukulembeze Donald John Trump kye bayita Trump administration buzzeemu okubeera nga bufulumya buto olukalala olw'amawanga agoogerwako naddala agasinga obungi nga gava ku lukalu lwa Africa amapya. Lisiti eri yafuluma gye twakusomera amawanga agamu tegaaliko, kakati ate bazzeemu ne bafulumya lisiti empya okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The Washington Post. Batugamba nti balabyeko ku kye bayita internal memo oba ekiwandiiko eky'omunda nga kino no kikakasa era lisiti eno ey'amawanga kumpi 25 n'okusoba ngenda gakusomera agava ku lukalu olwa Africa wabula nga ne Uganda eteekeddwako. Jjukira gye buvuddeko waliwo ripooti eyafulumye ngeno ripooti tetunaba kubeera nga tugikusomera naye nga bw'otumanyi wano ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV nange Sebamulire Patrick tetubireka ngayo ebintu ebyo. Ngenda kunoonyeza ripooti eyo eraga butya eggwanga lya America bwe lyasazizzaamu enkolagana yaalyo nejje erya NRA eryabayeekera abawamba eggwanga mu mwaka gwa 1986. Kakati ebyo nga tubitadde ebbali. Njagala nsooke nkusomera ate lisiti y'amawanga 25 agagambibwa okuba nti gano gateekeddwa ku lukalala olw'okubeera nga baafunye kye bayita travel ban oba siki nga balina okwekenenya ennyo. Balina okubaako obukwakkulizo bwe batuukiriza, balina okubaako ebyo bagenda okukola ebyabaweereddwa eggwanga erya United States of America bwe baba nga baagala okubeera nga baddamu okulinnya ekigere kyabwe mu ggwanga lino erya United States of America era visa zaabwe zireme kubaako obukwakkulizo bungi nnyo. Amawanga gano geegaliwa, njagala gakusomera. Mu mawanga gano nkugambye gali 25 era ng'eno lisiti yafulumye buto. Wuliriza bulungi nnyo tubeere nga ate tutambula. Wano nga batugamba nti the list of countries which could face visa restrictions, travel bans or other restrictions including 25 countries in Africa. Nti amawanga agoolekedde okuteekebwako envumbo ku ntambula zaabwe nga tebakkirizibwa kulinnya kigere kyabwe mu USA oba okubeera nga bateekebwako obukwakkulizo obw'amaanyi ennyo okubeera nga balinnya ekigere kyabwe mu ggwanga lya United States of America, eggwanga erimanyiddwa nga super power ow'ensi eno. Wuliriza, kuliko eggwanga lya Angola, kuliko Benin, Burkina Faso, Cape Verde, eggwanga lya Cameroon, eggwanga lya Cote d'Ivoire abangi gye mumanyi nga Ivory Coast, eggwanga lya Democratic Republic of Congo, eggwanga lya Djibouti, eggwanga lya Ethiopia, Egypt, Gabon, Gambia, eggwanga lya Ghana, eggwanga lya Liberia, eggwanga lya Malawi, eggwanga lya Mauritania, Niger, Nigeria, Sao Tome and Principe, kanono kazinga abasinga obungi temukamanyi, Senegal, South Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe neggwanga erya the Democratic Republic of Uganda. Eggwanga erya Uganda liteekeddwa ku lukalala lw'amawanga agazzeemu okubeera nga gakubwa kye tuyita travel ban era nga si birungi eri gavumenti ya musajja mukulu amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati njagala kutwala mpola mpola okusinziira ku bukulembeze bw'omusajja ono babateereddewo obukwakkulizo obw'amaanyi ennyo bwe balina okubeera nga batuukiriza, otherwise bwe baba tebakikoze bagenda kuba nga bateekebwako envumbo nga bwe nzikugambye omuli kye tuyita visa restrictions, travel ban n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo kweggamba obukwakkulizo obuwerera ddala okulaba nga bwe baba bakuyingira eggwanga erya United States of America balina okubaako obukwakkulizo bwe batuukiriza. Gwe mugana nga mpuliriza omukutu gwa Red Zone TV bwe tonaba kubeera ng'osubscribinga nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambe okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli tuba tutaddeyo ate obeere ng'omanyisibwa. Wulira ekiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The Washington Post okuviira ddala mu kibuga Washington District of Columbia oba Washington DC nga kino kye kibuga ekikulu eky'eggwanga erya United States of America era nga n'ebikonge ebisinga obungi gye bituula. Wuliriza,
Trump administration considers adding 36 countries to travel ban list. Obukulembeze bw'eggwanga erya America obwa Donald John Trump buteekateeka oba butaddewo list oba olukalala olulala lw'amawanga 36 agagenda okuteekebwako kye tuyise travel ban n'ebirala nga wembikusomedde oba nga wembikugambye. Kati nga mu list eno mwe muli amawanga 25 nga gano gava ku lukalu lwa Africa era nga mwe muli n'eggwanga eriri ogwe kennyini ampuliriza eggwanga erya Uganda kibuga Kampala. Gavumenti egikulembera yekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni. An internal memo reviewed by the Post sets a 60-day deadline for the targeted nations to conform with the certain requirements or face a full or partial entry ban. Ekiwandiiko eky'omunda kye tuyita internal memo kirabiddwako mu kutu guno gwa Washington Post era ne bagamba nti ennaku 6 deadline yeweereddwa amawanga gano genkusomedde waggulu nti galina okubaako obukwakkulizo oba galina okubaako requirements zigateeka mu nkola oba si ekyo bagenda kubanga bafeesinga ekyokubeera nga tebakkirizibwa mu full or partial entry ban. Bayinza okuweerebwa ddala nga tebakyalinnya oba okuteekebwako envumbo ezimu entonotono oba oliawo singa banaaba balemereddwa okuteeka mu nkola eggwanga erya United States of America lye baagala. Wuliriza ekiwandiiko kino bwe kigamba mu kutu gwa Red Zone TV. Bwe tanaba kubanga osubscribinga bino byosubwa sooka okkirire wansi olaba ekigambo subscribe okikwateko tubeere nga ate tutambula ffenna. Wulira bwe batugamba the United States of America is considering restricting entry to citizens of an additional 36 countries in what would be a significant expansion of the travel ban announced by the Trump administration early this month, according to the State Department memo reviewed by the Washington Post. Eggwanga erya America wansi w'obukulembeze obwa Donald John Trump bateekateeka okugatta oba bateeseteese list oba olukalala lw'amawanga amalala 36 okubeera nga bagenda kubanga bagagatta kwaga amalala genna kusomera gye buvuddeko azaatugoberera nkakaso jjukira ezimu ku vidiyo ezo ze nakola. Kakati nga bagamba nti omwezi guno gwali gutandika balina list gye baafulumya. Kati list eyo bagasseeko amawanga amalala 36 countries okubeera nga nabo bagenda kufeesinga kye tuyita travel ban. Era ng'obukulembeze bwa Donald John Trump bwakifulumiza mu kiwandiiko eky'omunda kituyita internal memo ekya State Department kwegamba omukutu guno gwa Washington Post basobodde okubeera nga bakirabako then ne bakiyalinga naffe ku mukutu gwa Red Zone TV nange n'ensalawo nga Sebambulidde Patrick adduka nnyo omukutu guno nkiyalinge nammwe wuliriza. Among the new list of countries that could face visa bans or other restrictions are 25 African nations, including significant US partners such as Egypt, Djibouti, plus countries in the Caribbean, Central Asia, and several Pacific Islands nations. Wano nga bakugamba nti amawanga agali ku list eno agamu minywanyi nnyo egya America okuli n'eggwanga erya Egypt. Jukira Egypt we twogerera nga munywanyi gwa America wano ku lukalu lwa Africa. Kuliko n'agamu agava mu Caribbean, kuliko agamu agava mu Asia nenga gasinga obungi gava ku lukalu olwa Africa. A State Department spokesperson said the agency would not comment on internal deliberations or communications. The White House did not immediately respond to a request for comment. Amaka g'obukulembeze bw'eggwanga erya America batulwamu Donald John Trump n'obukulembeze bwe bakyagaanye okubaako kye boogera ku nsonga eno yennyini gye ndi mu kugenda maaso n'okuba nga nkutegeeza. Such a move would mark another escalation in the Trump administration's aggressive crackdown on immigration. Kyukire mabegakaawo twakuwa amawulire g'ensonga eno abasinga obungi ne bagamba wa America yeetaaga amawanga amalala. Bino byonna ejja kubisazaamu kakati wempulirira bino oba wawulirira bino oba wenkugambira bino egenze maaso n'okubeera ng'ate egeyongera okuba ng'ate ekalubyamu embeera nno bwetyo bwetambula gwampuliriza. Eggwanga erya Uganda ligattiddwa ku mawanga amalala agawerera ddala 36 agagenda okuba nga gafeesinga kye tuyita travel ban oba travel restrictions okuyingira eggwanga erya United States of America era nga mu bbanga eritali ddene balina akabanga katono nnyo okubeera ng'ate bakkirizibwa okulaba nga bajuulira ensonga eno oba nga babaako obukwakkulizo mpuliriza bwe bateekeddwa okubeera nga batuukiriza singa tebakikola. Eggwanga lya Uganda wandyekanga nga liteekeddwako envumbo gwa mpuliriza zoyinza okuba nga obadde tomanyi webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira tanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna kanzije mbeere ng'ate nkwongerayo ne updates endala ezisingakoko awo kuba tukyagera maaso n'okubeera ng'ate tubikutuusaako. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi
bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganya okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.